Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era weebwe nnyo ekitiibwa. Mbalamusizza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Neebaza Katonda olw'ekiseera kino nate era nga muddiza ekitiibwa Katonda waffe nga bw'ali omulamu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu nate. Aweebwe ekitiibwa Katonda olwazi olw'edda n'edda, ye yaliwo akyaliwo era alibaawo ennaku zonna. Katonda maanyi gaffe era kwagala kwaffe, ejjembe ery'obutuukirivu olwazi olw'edda n'edda, maaso g'abamuzibe era bigere by'abawenyera. Katonda atenkanika era ayinza byonna, oli omu yekka omutuukirivu atudde ku nnamulondo ey'obutuukirivu. Mazima tumuddiza ekitiibwa kubanga tewali mulala agwanira kitiibwa okwekyako ye yekka. Bwe ntyo mu linnya erya Yesu bwe musaba atuwa ekisa era atuwanirire mu kumanya n'okutegeera n'amagezi gaffe okubanga gabikkuka, tuwulire by'atugamba okubanga tubikola nga bwe tuteekeddwa mu linnya erya Yesu. Abooluganda, leero twogera ku nsonga ezimu eziyinza okugaana abasajja. Buli musajja ali eyo ng'owulira nti wandyagadde okuba ng'oyingira eggulu. Wayinza okuba nga waliwo banne abaafa nga tebaasobola kubimanya na kubitegeera na kubiwulira, naye ne bagenda mu ggeyeena. Kati ggwe akyali omulamu ng'owulira oyagala okuba ng'ogenda mu ggulu. Ze zino ezimu ku nsonga eziyinza okukulemesa okuliyingira olw'okuba nga Mukama tabyagala. Era nga bwe tuli mu kiseera eky'oluvannyuma, Bayibuli ku Koseya yayogera n'agamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Abantu tukkirize nti twabula, naye Mukama tatulese. Sitiiru akyaliwo era waali kubanga ye wa mirembe gyonna. Naye atulabula kubanga bwe yafa ku musaalaba, yafa tugende mu ggulu tubeere balamu, tusobole okubeera naye so si kugenda mu kuzikirira. Naye olw'obutamanya bwaffe, bino bye bimu ku bintu ebitutwaza mu kuzikirira. So nga kyatuwadde ekiseera tukyuke ng'obudde bukyali, oba abasajja bwe mubiwulira mukyuke. Olw'ekisa kya Katonda buli awulira ng'ayagala eggulu. Tusookera ku kigambo eky'okusala enviiri. Abasajja bangi muyinza okubeerayo nga tokkiriza oba nga tolowoozangako nti ensala gy'osalamu enviiri esobola okutwaza mu ggeyeena. Lwaki? Mukama atugamba nti buli kintu kye tukola ku mibiri gyaffe tuba tukyusizza obutonde bwe. So bw'obeera omusajja yenna ng'osala enviiri, kikwetaagisa okusala enviiri nga zenkana. Bw'oba ozimazeeko zimaleeko, bw'oba ozireseeko sala enviiri ezenkana. Toteekamu sheepu yonna, toteekamu maaka yonna, toteekamu dizayini yonna, enviiri zisale nga zenkana. Temuteekamu nti oba akansale sheepu bweti. Ezo sheepu abooluganda ze mulaba mu masaaluuni ze batimba ziri designed underworld oba wansi ewa sitaani. Za kutwaza abaana b'abantu mu ggeyeena, tubikkuka amaaso tubeere beegendereza. Abadde takimanyi bw'owulira, Mukama akuwa ekisa olabule n'abalala, ate naawe okole obulungi abeera awulidde. Kubanga mu kiseera kino eky'oluvannyuma Yesu Kristo atugamba nti ababe emitima gyabwe tegijja kuba nga gikaluba. Bwe bawulira okulabula kwe bajja kuba nga bakyuka. Nange mbasabira buli awulira akyuke mu linnya erya Yesu. Era ng'ekyenviiri kiri awo, buli musajja eyeeteeka ttatu ku mubiri gwe togenda kuyingira ggulu. Buli musajja asiba enviiri togenda kuyingira ggulu. Buli musajja adaayinga enviiri oba awummula amatu togenda kuyingira ggulu. Sitaani yakozesezza abasajja okuba nga basiba enviiri, bawummula amatu, bafaanane ng'abakazi, basobole okugenda mu ggulu, mu ggeyeena. Kubanga mujjukire nti buli bw'ofuula obutonde bwo tosobola kuyingira ggulu oba ogenda mu ggeyeena. Kati sitaani kyabafudde kyekyo ekyokubatwaza mu ggeyeena, ate nga naffe abakyala tetuteekeddwa kuwummula matu. Kati n'abasajja abakikola, nammwe mugenda mu ggeyeena. Abooluganda, tukimanyi nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Mukama. Tulina okuba nga tugiwa ekitiibwa. Edda Mukama yakozesanga kugamba edda yeekaalu za Mukama zaalinga bizimbe, naye leero effe yeekaalu za Katonda atuulamu ffe n'ayogera eri abantu be. So tulina okukuuma yeekaalu za Mukama nga nnungi
ate nga zeegombesa ate nga zimusanyusa. Bwe kityo kubanga eky'Abaleevi oba Leviticus 19:28 ayogera ku ki? Ku bintu by'okweteeka kw'otatu, okusala obubi, enviiri mu ngeri bwe batyo. So tewaliwo omuntu agenda keera ku makya agambe Mukama nti nze simanyi kyawandiikibwa oba saabisomaako bamusumba wange teyabiŋŋambako. Bino ebintu salvation oba obulokozi tebuli ku musumba wabula buli ku ggwe omuntu nnyini bwo abwagala. Tofiirwa obulokozi olw'okuba omusumba, tofiirwa obulokozi olw'okuba ekkanisa. Abasajja mulekeraawo okwambala vesiti n'empale ennyimpi. Ne bw'oba oyambadde essaati ya mikono miwanvu oba ya mapeesa, fuba okulaba nga bw'oba oyagadde okuteeka munda ng'omuntu oyambala vesiti, teekamu t-shirt wabula toyambala vesiti. Mukama tayagala vesiti ku yeekaalu ye. Buli musajja yambala empale nnyimpi. Ebyo ebitundu bye mutambula nga mulese ebweru, dayimooni zigenda kubacunya nga mutuuse mu geyeena. Empale nnyimpi muzirekeraawo, muba mutambuliza yeekaalu ya Katonda ebweru. Buli bw'oyambala vesiti, buli bw'oyambala empale nnyimpi, kiba kikulaga nti oli bwereere mu maaso ga Katonda, kubanga yeekaalu ya Mukama oba togiwadde kitiibwa. N'ekirala mulekeraawo okwambala jeans. Jeans zikolebwa underworld. Babagaana obutaddamu kukola ki? Kuzambala. Ebintu bino abantu abamu bayinza okubitwala ng'ebyokusaaga naye muwulire okulabula kwa Katonda. Okuva 28:4 n'eby'Abaleevi 16:4 byogera ku ngeri gye tuteekeddwa okwambalamu ng'abaana ba Katonda. Kubanga abantu bangi tulowooza era tugamba nti Mukama tafa ku mibiri, afa ku mitima. Naye Yesu Kristo ayogera n'atugamba nti lwaki nga tulowooza bwe tutyo nti afa ku mitima, emibiri tagifaako? Tetusoma byawandiikibwa? Kuba Bakolinso ekisooka 3:16 ayogera n'agamba nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? Omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Yeekaalu ya Katonda entukuvu ye mmwe. Abaana b'abantu tuli yeekaalu ya Mukama. Kyova olaba nga Mukama buli bwe tubeera nga tutambulira mu kibi, Omwoyo Omutukuvu tabeera mu ffe. Emyoyo emibi gye gitubeeramu kubanga Mukama takolagana na kibi. Kati bwe tweyonja, Mukama wajja okutuula mu yeekaalu ye. So tugezeeko okuyonja yeekaalu ya Katonda, kubanga agamba tasobola kuleka yeekaalu ye kwonoonebwa, n'afa ku mutima gwokka. Afa ku mutima naye n'omubiri agufaako kubanga yeekaalu ye mwatuula. Erina okubeera entukuvu. Bino byonna baganda bange Mukama by'abagaana, abitugaana tusobole okutereera. Gye twabulira tuveeyo, tudde ku butonde bwa Mukama, kuba buli kye yatonda Mukama yakiraba nga yakitonda nga kiri perfect era nga kiteredde. Naye ffe abakyusizza obutonde bwa Katonda n'ebikolwa bye tweyongerako ne bye tweteekako. So buli bw'owulira ng'oyagala eggulu, kyusa ebikolwa byo nga weenenya. Kubanga omusajja ne bw'obeera wakaawo n'oyambala akapala akampi, abantu ne bakulaba. Olumu mukyala we aba awulira ng'aswala, ebyo sitaani by'ayagala, olumu mumaliriza amaka gafudde. So mugezeeko okuba nga mukyuka, mwambaze yeekaalu za Katonda obulungi, nga mulongoosa emitima, nga mufa ku myoyo gyammwe n'emibiri mugiwe ekitiibwa kubanga yeekaalu za Mukama. Buli abadde abikola ebintu ng'ebyo weenenye, ng'oyatula ebibi ebyo mu maaso ga Mukama, ng'osaba ekisa n'okusaasira kuba byo bigenda okutuyamba okuyingira eggulu. Twenenye twatule ebikolwa byaffe by'obutali butuukirivu tukyuke. Bino ebiseera bitulimu bya luvannyuma. Yatugamba alijjanga mubbi, essaawa yonna ali kumpi kutuuka. Naye akusanze atya? Tugezeeko Mukama atusange nga tuteredde abooluganda. Buli musajja ayagala eggulu, wuliriza olabe ng'okyuka. Weenenye, buli bw'abadde abikola weenenye nga bw'obivaako. Mulekeraawo okwambala chain ku mibiri gyammwe.
tuwe yeekaalu za Katonda ekitiibwa abooluganda. Mukama abanjagalire na buli musajja Mukama gw'awadde omukisa omusajja wa Katonda okulabirira amaka go ne gakulema. Nziramu okubagamba nti ogenda kugenda mu ggeyeena. Abasajja abakweka emisaala bakyala bammwe ne mubalimba nti temulina busobozi bubalabirira n'abaana baabwe, mugenda genda mu ggeyeena, kubanga ye Mukama temuyinza kumulimba. Ye amazima agamanyi yadde mulimba bakyala bammwe. Mubeere ab'amazima ne Katonda anaabakolera obulungi. Naye buli lwe munaabeera abalimba eri amaka gammwe, mujjukire omusajja gwe mutwe gw'amaka nga Kristo bw'ali omutwe gw'ekkanisa. So bw'amaka go bwe gakulema okuwanirira, kijja kukutwaza mu ggeyeena kubanga mulimu gwo. Olina okulabirira famire yo. Mulekere abo okulimba abakyala emisaala. Mwe mulowooza nti nno ebintu bya lubeerera, eno ensi egenda kusaanyizibwawo na buli ekigirimu. Bino ebintu bye tukayanira ebitulimbya bannaffe, eddakiika emu gy'omala mu ggeyeena omuliro okukwokya ekumala okwejjusa byonna by'obadde olimba nga tokyasobola kudda kwenenya. Abooluganda, mu ggeyeena tewali kwenenya. Si buli omu nti nno watondebwa nti onaagenda olabe ebifaayo omala okomewo. Ogwo omulimu gwatondebwa bamu na bamu. Y'ensonga lwaki Mukama atulaga. Mujjukira oli omugagga ne Laazaalo. Omugagga bwe yafa n'agenda mu ggeyeena, yagamba jjajjaffe Ibrayimu batume Laazaalo akomewo agamba abantu ku nsi ekituufu ekiriwo. Bw'atyo Mukama akozesezza bannaffe ab'enjawulo okubanga abatwala ne batulaga, okubanga aleeta revelations oba okubikulira okw'enjawulo tumanye kiki ekituufu. Naye abantu abamu still baganye okukkiriza, babirabanga ebyokusaaga. Muganda wange kyuka, ggeyeena ya ddala n'eggulu lya ddala. Tewali yagenda kufa asigale mu bbanga. Buli omu w'okoleredde w'olaga. Wabula Mukama ng'atulabudde, tugezeeko okukyuka, tugezeeko okukola ky'ayagala, tugezeeko okwenenya. Yatula ebibi ebyo, mugambe Mukama mbadde nnimba, nsonyiwa. Mukama mbadde nsala bubi enviiri, nsonyiwa. Mbadde ntambuliza yeekaalu ye bweru nga nnyambala bubi, nsonyiwa. Mbadde mpummula amatunsi b'enviiri, ndi musajja, nsonyiwa. Ebintu eby'enjawulo. Bye bino ebintu bye tulabanga ebitasobola kutwaza muntu mu ggeyeena ng'olabanga ebiri simple. Naye byebyo buli musajja awulira ng'ayagala eggulu, weetereeze ng'obudde bukyali. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa, abankolera obulungi, awulidde agonde. Kino ekiseera ekisembayo Mukama atugamba nti abantu bwe banaawuliranga okulabula kwe tebagenda kkalubya mitima gyabwe, agamba endiga ze. Kubanga abayite bangi naye abalonde batono. Saba ekisoobere mu balonde, okukwakulibwa kuleme okukuleka. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa n'obulungi bwe bubeere gye muli, mu linnya erya Yesu. Amiina. Okwenenya, weenenye ng'oyatula ebibi byonna ate nga bw'obita. Ky'owulira ekitateredde mu mutima gwo ng'okiwuliriza, gwa mu maaso ga Mukama, mugambe Mukama njigiriza, wantonda kubeera otya, kiki ky'oyagala nkole, akuyigirize by'atayagala obite, bwe tunaasobola okuwangula obwakabaka ate nga bwe tusaba obutayosa kubanga nalyo tteeka. Basosolonika ekisooka agamba tusabenga obutayosa. Ekisa n'okusaasira nga weenenya toweerabira okukisaba buli lunaku kubanga kikigenda okutuyamba okuyingira eggulu. Twetereeze ng'obudde bukyali. Mukama abanjagalire mu linnya erya Yesu. Amiina.